Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Chosen namanyire ebbanga ddene nasooka kumanya mukulu w'ennana oba yambeesi yajja nana Chosen yali muto naffe tuli bato nga ajja kufaayo nga bamugoba bagamba yosome nange bali bantu so natwalina bakulu baffe abakabi ekitegeka naye nga naffe tulina ekiroto so okubeera ng'olina mukulu owakabi ninawe nomwana nojja n'okikuba kiba kyakobisobishawoda ate gettoyinanze nzina bagoba yabamitiana benna education system yaffe yonna yemu visualize ebizibu bingi abadde ampaka guidance career yange all time lead down nangamba nti no that's to giving up okitegeera so nze ndi wano kubanga muganda wange ate alina omutima omulungi ate ekigenda okutwala ku Serena because alina talent yakabi akuba ennyimba ezikyusiza obulamu bw'abantu ezikoze obufumbo ezigasa abantu so mujye tumutize kubanga muntu wakabiri talent talina ntalo zonna mu industry so we have to come and show him love for being a good example. Big up. Amanya n'eddoboozi bamisepepe gusibo bweyagala okuweerawo era tuli wano kukkatiriza ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa Augusito tugenda kubeera wali mu Serena Hotel. Tuli ne Chosen Blood nze muyita mulonde ku saidi yange nabagambye dda kuba omusajja mulonde ng'erinnya lye bwe lyetuuma Chosen mulonde mu ngeri ez'enjawulo tebereza omuvubuka ng'ono mu industry gye tulimu okwewaayo na advocating ekintu kya mental health okitegeera ekyo kyokka kiba kindagaba omusajja mulonde ate nze mpangadde naye mu mikwano njawukanya ne bamaneja bangi njawukanya n'abantu bangi naye Chosen nsigala naye nga kyali wange era ndi wano okuwagira Chosen nakusaba bakyali bange bonna tubeererewo Chosen nga lumu August ku Serena Hotel. Kakasa with Ghana right now. Foremost, kasokere bazabayimbi abazi okubeererawo Chosen essaawa musoke bakubeereko muganda kubanga sobola okubeera wano munambe nnyingi bweti kitegeeza nti wali ku Serena tugenda kubanga kigenda sooka busosi obwezi ekikulaga kino kyekifaananyi ekikulaga kyekigenda okubeerawo kigenda kubeera ku Serena kati oyo Chosen otunuulira bwe tutudde wano layini eno nampaka kikulaga always. But ekyokubiri nendebaza bannamawulire okubanga mutandisa ku big number man mwekubireko nabakamutudekane but we clap for you guys. Thank you so much. This means a lot. Kitegeeza nti wano bye tuli mu kukola tetuli mu kumala budde wabula bigenda kubona eggwanga lyonna kitegeera so it means a lot and we thank you so much guys. Njagala kusooka kutereezaamu katono then to continue again. This thing of gamba Chosen munaku ye kituufu munaku kimanyi naye Chosen ekisinga obukulu alina talenti. Ekisinga obukulu alina ki talenti nnyo nno okitegeera nze nayagala ono lwa nana era naye namugamba asitanategeera nti muganda wa nana naye mwagala nnyo just because of that okitegeera kubanga twabeera nfabesi naye nembaagala nnyo okitegeera nnyo kati bwe nategeera nti ono muganda I really love this guy kuva ono ne mugamba nkwagala nnyo lwa nana sikwegamba naye ekirala netandika okutekera wis nenkyusa yo kuva ku nana kudda teko ye very discipline very discipline ayina empisa akakisibwaga betalwana nabantu talina atalina talent kuva ku luyimba lweyasobokerako paka ku luyimba oluli latest zonna hit kitegeeza ki musajja wa kabi nnyo
mpulira ebyogamba nti munaku akola bino yes weebale naye ekisinga obukulu alina talenti gyetugenda okulaba wa kinaba eri gyali sente zanaakola okutoolako aweeyo gyawanga bulijjo n'ekisinga obukulu tulina kujja kusapootinga talenti mulimu yeebale nnyo okubanga asobodde okubeera ekyo kyali fe kyetugenda okuwagira kuba twagala mulaba nga atakola vidiyo ez'ebbeeyi twagala mulaba nga akola audio ez'ebbeeyi twagala mulaba mu kikumba nga akubye nnyo n'okusinga bwakubye leero wadde leero akubye kutta ekyo twagala mulaba nga alina ennyumba ennene osegeera nga bwatuyita netupakinga bwetupakinga munda byetwagala owagira ebyo bitegeera twagala owagira tujja teekamu ku sente ezaffe naffe ng'abayimbi yagon to support osegeera nze njakola tembo atofcourse nkaya tembo myself okula nti ngattako omuganda wange tusegeera sibyakwogera bwogezi era bw'anaaba mpaddeyo akakisa akalimu olimba lumu bbiri nazo njakyo kikola sebo nyimbe nzine ate nsasule so kyagalinyo mwana it's good to support a good person, you know? You're lying. That you are kind of afraid. Kama kesekera byako buli kaseera otaka wagino bawangwa. So, man, I'm very happy to be here. I'm very happy to also be part of the supporting team in Zowano. Man, Joseph, thank you. And thank you for the music. Thank you for the music. Thank you for the character. Yeah? Thank you for being a good inspiration to the whole youth out there. And thank you for being a big pillar in your family. You have made us proud as a country, man. So we are here to support you and the people are coming. You understand? We are putting our to mobilize. So everything that we in that mass, emphasizing that you work up your in the cycle. Tuyasaiyo president yabadde ebirungi omanyi awulidde kutuwadde wano tulina media team abali live kisokera ddala tekisobola kubeera kyabuwaze kino okusapootinga sapooti eva ku mutima and how to support whoever you want, you know? Kisobola keera ku makya n'ogamba ojja kuwagira gundi by force naye nga tukozesa empisa ez'omuntu oba n'obuntu. We have to support each other because tuli bannayuganda ate tulina okusooka ne tukalinga ekyo efulaga yaffe bwe tuwagira munnayuganda n'abawakabi uganda befuseera ki ekyo kyabuntu buli muntu yenna nga muntu mulamu mukakatako okukitegeera ekyo ekyokuba fosinga si kituufu naye nga federation ebadde ewagira ebikulu ndowooza yakawagira almost like 80%. 80%, and we are still going to do so. Tujja kubanga tuwagira at least tutandikirwako mu kugula ticket before anything. Osegera ndowooza era ebiseera ebisinga abafande baffe abasooka awo abawagizi ab'okumpi oba abatalina nnyo sawa etukula kubatandika okuwa abayimbi zebana donation eyo oba zebanakuba ku matv radio yabati ekyokuwagiza ekifuba tekijja kukola wabula ekyobuntu kijja kukola kyo. Thank you so much.